ggwanga erya Tanzania okulonda kwa lunaku lwa leero naye olunaku olw'okulonda ate bannansi bali mu kubeera nga beekalakaasa. Lwaki bali mu kubeera nga beekalakaasa n'abalala beeyiye ku makubo bagamba tewaliwo omuntu n'omu gwe tugenda kulonda? Kigambibwa nti pulezidenti w'e Tanzania actually nsuubira ono yagendako after oli okubeera ng'afa. Nsuubira kino kye kisanja kye kisoose oba tebamulondangako kubanga oli bwe yafa pulezidenti vice president n'atekinga over oba bamala ne bamulondayo kaawe ekisanja ekimu sijjukira bulungi. However omukyalo ono naye nno si mwangu. Kigambibwa mbu ba opposition abadde beesimbyewo abasukkira ddala mu 600 baasibiddwa mu makomera. Yes, bw'ovaayo mugenda vuganya gavumenti nga ndi wa opposition gwe nga bakusiba mu kkomera. Kikakasiddwa abantu 600 baafudde abamu ku babadde beesimbyewo ate ng'abalala basukkira ddala mu 3 babuziddwawo bo nga tebamanyi tebali mu kkomera si bafu wabula tebamanyikiddwa wa gye bali. Abantu ne beeyiwa ku nguudo nga bagamba ekikolwa ono omukyala kyakola si kirungi eky'okusiba abantu abamuvuganya so abate akalulu kasobole okubeera nga kagenda mu maaso. Okulonda kwa lunaku lwa leero naye embeera ya bunkenke, embeera ya nsasagge mu ggwanga erya Tanzania. Okunoonya akalulu kubadde kwa bunkenke ddala. Just imagine ba opposition njaga kwesimbawo ku bw'emupingani wa opposition gwe nga bakusiba, njaga kwesimbawo ku bwa LC5 council nga bakusiba, njaga kwesimbawo constituency nga bakusiba kasobeera ng'oli ku side ya evuganya gavumenti. Abalala bo babuzibwawo mu kimugunyu. Abasigadde babaka confirming bwambu bo totally bafu bufu nga babadde baagala kwesimbawo nga bavuganya gavumenti bali mu kaaga. Embeera bw'etyo eri mu ggwanga erya Tanzania.